Alabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni z'omuwa omusolo. Muloza Center ateteeza ze akawulirize nno. Babekulu yabadde ne Museveni ku Lwokuna. Lunaku lulamba. Abantu batutte babadde biliyoni and biliyoni zimane. Eddie Kenzo siba ne Muzayi ku Lwokusatu lunaku lulamba. Nali nfuluma nga beba yingira n'abasajja. Nabagamba ki? Buli Munnayuganda mu nsi egy'oli video eno ekwatirako ddala ensimbi full figures zayogerako bebe billions ze yafunye nsimbi za muwe wa musolo nga President Bobi Wine bw'abadde akinoganya era n'ayogera ensimbi zino gwe ali ebweru nga oweereza obwina byokola eno mu Uganda bakutemako bannaffe abali mu kyondo kya Bwarabu mu nsi yonna nammwe mukimanyi nti buli waweereza akasente ako ke batemako ke kagattako neziwera zino billions tebezamu bannayuganda bameka nga wetwogera mu 2026 Uganda ng'eggwanga esinga kufulumya abantu okugenda okukola emirimu egy'enjawulo hakitegeeza nti efulumya nnyo labor okusinga any other product yonna mu nsi yonna kitegeeza nti ensimbi ezo gwe Munnayuganda bw'obanga oweereza n'oweereza emitwalo 23 akakadde n'ezisukkawo awo kitegeeza nti buli nsimbi gy'oweereza bakukekejjulako omusolo gwe gugatta wamu ate buno bumbi obwaweereddwa bano abantu ensi abamu berooza nti baleka tebalina kibakola kyanjawulo obuli abo babasanyusa oba okubawa okubanga boogerera omukulu kati ne bino bikulu Bobi Wine agamba mujja kiwulira buli omu waakukirozaako Agabo nafu tekiraga buwangazi kiraga nti yali mu kugwa yali mu kuvaawo. Eddie Kenzo siba ne Muzayi ku Lwokusatu lunaku lulamba. Nali nfuluma nga beba yingira n'abasajja l'ekisozi. Osooka watabene live ezinvuma. Nali nkuleka nayo Nurudini yanneegayirira. Nali nkuleka kisozi. Nurudini yanneegayirira. Nurudini tege. Era nakugamba lwatu najja nayo mu motoka nga nnyomba. Okoze by'okwogera ku Bebekulu ne Kenzo. Kubanga bakwa platform. Mwagenda ottaku list. Njagala ovayo nnyonnyola abantu. Lwaki temusimye bantu? Muntu tamiza abantu bonna twekyaye tetukyayamba. Nze ne simu enkubira buli simu enkubira. Mbulookinga. Mwe bantu abatatedde muzogo. Wavaayo nga nkututa Bobi Wine onjogerako ebigambo ebyannuma nakati. Nti nabbe simu ya Babi. iPhone. By then nga iPhones. Ziringa mu Uganda zirimu embale nga 3. Nogamba nti nabbe simu ya Babi. Wagenda kumatitera ngo yaga likes na views. Nze nakutwala Bobi Wine nze nakusaba ne club ya Bobi Wine. Twali tugenda kuyamba Sweet Peps. Nakakujja mu komera emirundi 3. Nga nkwata sente zange. Wenanga sente abapromota nga waita wakami bwayimba genda ogule motoka. Nakakujja mu makomera emirundi eki. Nga nsasula kashi wanga wekibwi. Wano walwala abayimbi bonna wale bomba ne basonde emitwalo 19. Nze omuntu nayita kakadde. Wano imeni amen nakuwa milioni ya sente namba. Abayimbi bonna bana bali bakulirwa sente bagitangani basonde emitwalo 19 bonna. De olo bayimbi. Nze omuntu omuntu nakwata 1 million nenjikuwa. Wale mpaddeko ku mitwalo 2. Bwaladuse mu safari. Mutuwa ya President Museveni wagidduka muno okoma we Kampala. Ani akuzza mutuwa. Nakukubira simu nga nkola bobungetera emakindi. N'osanga ku Chicken Tonight gwa gula n'enkoko gye twala ne tutuula. N'enkubulira n'enkukansolinga ng'omwana. N'enkugana okudduka ennyo by'oyogera. Ku Chicken Tonight ani yakuzza mutuwa. Ani yakubira dafu ako milioni 20. Ani yakubira dafu Madina. Twezala wa sekretariat ako milioni 2. Nekera awo kunjogerako ebyansima tu likes ozaagala nnyo. Mwekunganya ne munvuma. Naenza bwento bwentandika nagamba ngo nayeita King of Kalagwe simanyi Kalagwe wanna leero. Ne mugaba mpita nakangubi. Ate bwentandika simala. Nze ntandika. Manyi okutandika. Kasita ntandika. Mba ntandise. Ndwawe nnyo okutandika. Ani yakuzza mutuwa. Wajja nayo wajja. Natumitinga ku Chicken Tonight. Netutwa nanguli enkoko netuli enkoko. Nenkubulya ngoyogera ku Bebekulu ebigambo ebiringa amazzi. Ngoyogera ku Kenzo ebigambo ebiringa amazzi. Nenkubuza Bebekulu yakakuwa sente mmeka. Gwoke nyini ngamba sente Bebekulu yakazikwa nga ziri mu million ne millions. Gwoke nyini. Nenkubuza wamu wakafuna sente mmeka. Nongamba sente nga mpitirivu. Nenkubuza emyezi gye wakamala mutuwa. Oyimba wano ofuna sente ezo. Nongamba tozikwatanga nako. Nenkugamba tambulodde mutuwa. Nenkulaba olina okuleka, nenkuwa n'emikwano gy'olina okunoonyaayo. Nenkuwa n'ennamba z'abamu abanene. Wali onkoledde ki mu bulamu bwange? Mu bulamu bwange wali onkoledde ki? Lwaki nkwogeddeko njagala obuulira abantu ani yakutwala ekisozi. Bw'omala bagamba ani yakutwala ekisozi oyogera ani yakuteeka ku lisiti. Bw'omala bagamba oyogera ani yakulemesa okusaba. Wawe nakulemeseza okusaba. Wawe nakulemeseza okusaba. Wasaba ebintu bino maliriza bulungi n'otuula.
Olwokuba toli mumativu Bible tugamba nti omubyadduka nga tewali amugoba. Tetumanyi wadde ku microphone otandike n'okulengeza kitaawo. Otandika ogamba nga kitaawo yafanga munaku muzibu. Family sigala family. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Byebijja byogenda kugendako. Nze ndabyako abantu abakuba abantu mu maaso ga President Museveni. Natwala asibaga kata mu State House nakuba omukazi watabena namugwanya. Nampa namuteeka wali. Nakuba funded damu namuteeka wali. Nakuba omusajja gwaita kyofotogabe namuteeka wali mu maaso ga Muzeeyi. Twete tunama na kufuma State House ne bankubira wesimu bonna bakuba yabakuba maso ga Muzeeyi mujuka meeting bebe kulya yimukamu bonna ze nalimba tutte bonna batya male tema ne Museveni okusoma ne Museveni mulimu kubukedde naye vale na nfuma nankola bwati ehane muchawa nze nalimba tutte nze sako makubatwala nze wenyime maso ga Muzeeyi pa buli muntu opportunity mwana yimuka mwana yimuka maso ga Muzeeyi na situlo mukomu Nemugamba gwayimuka yogera ne asibaka ne musitula bwayimuka bilawa abantu nga batakola nga bali ababbi baba amatala ku streets ali ludawa ekibi kye kimulondola abantu nga batakola nga bali ababbi baba amatala ku streets ali ludawa ekibi kye kimulondola bebe kuli abade ne Museveni ku lwokuna lunaku lulamba abantu batoteba badde billions money Edi Kanza sibane Muzeeyi ku lwokusatu lunaku lulamba nali nfulumanga beba yigena abasajja nabagamba ki olowooza ki ekyandikolebwa okuyambako bannakampala ebyeddala ku mataba gano agalabika gakyabasumbuwa n'ekiseera kino agali mu Novemba byali bitini nnyo obeegaana wanebaka ku muganda wena mufunisa olubuto buli famire erina okusomozebwa kwayo buli mwana alina gyayita okufuuka kyali nze mbadde nkuze banko baana bayimire mu makooti ne bazadde baabwe abaana bagenda mu kooti n'abazadde naye oli ku TikTok n'omwana ali ku TikTok father lwaki gwe tewejjaako banana ameka bolaba ku TikTok mwe n'abaana bali ku TikTok batuwe bameka muli bakulu ekimala abaana bali ku TikTok mukyaswala nnyo gwe gyerekereza ogireke mazima omwana wo kwali byakola obalanga naawe va ku TikTok naye jja nakola analysis n'oyogerera famire z'abantu eno n'ogibakolito eno n'ogikola boti eno n'ogiza boti naye President Museveni oginafuya naye fandi n'ogina n'ekisegetaka eya n'ogiwa onogamba mbuwa analysis mbuli nambemu kukinga newe tosaba kubeera nambemu obeera nambemu mu public nga newe wakoleni gwe taata ani asobola okukeera ku makya n'agamba nti oli taata we oba nakkiriza nti oli byokola bikufuula taata omwana bamubuuza nti yandyagadde abantu abasinga mwazaala abaana naye tebandyagadde kubeera mu famire zammwe singa mala buza kugenda mufunisa banyabo embuto omuntu aganza tontwala mu famire y'omukwano ndeka tonzaala wati nsigale munda ya nnyabo kubanga temuli waffe ensobi zikola banne zigonjolwa abantu lwaki omwana wo mukomerera okumukyaya ensi yonna bw'oba gwe omukyayi omusindikiraano bw'oba tosobola kuwambaatira omwana takyakusaba ssente nowera asinga okwetagira tewasobola kumugasa singa bakkiriza omwana nokkiriza ne mutambula singa n'ekifaananyi tetukyakiraba singa twatata n'omwana naye bino byonna biva ku gwe kitaawe biva ku gwe alowooze bwambu kandekeko kambu gwe tokkiriza gwe nnyina gwe yamulaga nti oyo yanneerakako singa wakkiriza embeera nomalawo buli omuntu lwolemwanga okulaba ekirungi mu muntu n'olaba kibi kyokka buli muntu aliko ekibi n'ekirungi naawe olina ebibi n'ebirungi lwaki wamuzaala walemu omuteekateeka kati okomplaininga ensi emugunjula omwegaana omusuliraani omwana omukyayiza n'abantu omwana omwogera ne batalina kwogera olwa payini gy'ayitamu abazadde bangi bakola ebintu bamwaga tubabuulire mazima Museveni amanyi Shalo mutamumanyi Bwekiri Balisa Timonze Sirimba YouTube mbimba TikTok awulira TikTok akusinga asinga ki anti wuliriza Balista wulira nze Sirimba YouTube mbimba TikTok
Kati jobless kusanzo ina point tokoze wano owadde oli mujigamba Rama oyina kyogambe Rama nti osobola okulaba omuntu wano nga gobalete omubalamu makulu naye nga badde akolera government katwaga tugamba bulijjo akolera wa no Barista twewulirize bulungi siri bagenda otubba toka owulire Fulanka ebintu si byakulekaana sente zigenda gabanyi babatikitoka ne bayutuba kyengamba Fulanka kye kino Blood wuliriza sente zino ziraba zirina okugabanya babatikitoka ne bayutuba sibe kirina okubeera bwe kiri buli omu afune sibe kino era bwe kigenda okubeera kino kikusuubiza kuba kati twetuukira tetukyatuma bantu twetuukira wanze jobless kati obuzibu obuliwo akapapula abasooka amanya agasooka waggulu gonna gaba opposition ulira eyo ye timu yaabwe nafe tulina eyaffe gye tugenda okuwaayo eyabatikitoka namwe mugakuba n'amanya gamwe gasooka waggulu obadde ki biri byabali lwaki bayisiza mu bali YouTuber ne yali abulekize story neekwata eggwanga kati kambabuze ekintu kimu kati mwe muyina essuubi lwaki wewa importance gye batalina bwe kiri wamatimo omuntu ulira Blood kagame ekintu kimu omuntu abanga akusoose okuteeka ekigere mu maaso owulira tokuyita ku papa tukkirize nti twasasa ekintu kyawamu owulira bw'abanga kasuku kyayitidde mu ye ne kituuka ewa muzeeyi gwe mukisa gwe twalefunye nti kasuku yakiyisizaawo kati tubalenge nga banaya sente kasuku ali on point kasuku yasakidde ffenna tumutereezaamu kitono nnyo teyerabira nti nno content creation tekoma ku YouTube and YouTube siba content creator okutuula mukati okola akantu tekikufuula kasukokera ku maca nayogera mbusimanga bashalumu bange bagende beyagala yabadde era ayagala kino kyeyadde anoonya ye mufu kati agenda batwalawo ku sente zaani okategedde amunange jobless webato webogera mu kusooka otandise okulyana otukkakanya balisa Timos nanjogedde ku bintu bya sente walimudde ku kintu kino ekintu kyenjogako nkirinako obukakafu buli kintu ekirimu sente olabawo jobless wano mwalera sente za gabs ne abahu ne mujjano ne mugaba 13 era webato webatukakanya akomawo mu paati okurunoze jobless zigata naye kuba ndaba abayaye bagenda tubba yabiyita byangu andi kati linda kati oyinamu essuubi nti president asooka masente abatikitoka bukago kinamu mbongo obwo katika kuuli ya jobless senga bebe ku naye njagala naffe tumanye yabadde akulidde okujjayo sente ezo zandibadde nnyito buli muntu yandibadde alina omukisa anti era sente omuntu azikulidde alina abantu be baayagala agenda agwe mu kawumbi anti ulira sente ezo bwe zituuka tezigenda kubanga mitwalo 10 tokagireka mu nsawo gisirikira omwo buli mwana eme kumanya sente ezo bwe zituuka buli omu agenda kumanya n'ali mu kyalo ajja kumanya nti sente z'abatikitoka ne ba YouTuber zaakulumye bwe banaazirya tunaababanjizaawa agenda zirira Abitex yalidde sente wano buwumbi umeka nadduka yes ekiwale eryewalwasa ebya promoto biraba sente